Owuliriza UCRG Ugandan Community Radio in German ng'atuusinza mu kibuga Munich ekya German okuweereza. Abayimbi bannayuganda basatu baayugumiza ekibuga Munich ne bakireka nga kiyuguma. Poliisi ya Uganda yakutte omusosolooti n'emussa ku mpingu oluvannyuma n'emusindika wansi w'akabangali yaayo nga gye bassa ababbi n'emirambo ng'emuteebereza okuvugisa ekimama n'atomera omusirikale wa poliisi eyabadde ku road block. Poliisi y'omu kabuga Viersen akaliraanye ekibuga Dusseldorf ekiri mu bugwanjuba bwa German enoonya omutemu eyasse embwa 5 ng'azibaagako amaliba n'amala n'asalako n'amatu n'amala n'azisuula mu mugga. Poliisi y'omu kibuga Cologne yagudde ku byeneena bwe yakwatidde mu woteeri emu eri mu kibuga Cologne ekya German emisota 100 nga kuliko n'enfudu 7 awamu n'ebikere 20 nga bisangibwa mu woteeri emu awo mu kibuga Cologne. Wano mu German, Semaka omugwenyufu eyazaala mu muwala we gwazaala abaana basatu abalema yasibiddwa mu kkomera emyaka 2 n'emyezi 8 olw'okwagala omuntu gw'alinako oluganda kyokka n'aggyibwako omusango gwa buliisamaanyi ogubadde gumugambibwa nti yagukola ku muwala we emirundi 500 nga takkiriza. Kati nkutuusaako amawulire mu bujjuvu. Abayimbi bannayuganda basatu baayugumiza ekibuga Munich ne bakireka nga kiyuguma. Ku mukolo ogwakoleddwa bannayuganda gwe baatumye Kampala Night ogwabadde mu kibuga Munich weekend ewedde, abayimbi Zalina Taylor okuva mu America, Miriam Namukasa okuva mu London ne Ink Irene Nabosa Kruger okuva wano mu German baayugumiza bannayuganda bwe babayimbidde bonna ne basiima ku mukolo ogwabaddeko ebyokulya eby'enjawulo omwabadde ne kabalagala ng'ono abasinga baagambye nti baakoma okumulyako nga bakyasoma mu masomero e Uganda era nga mukyala Juliet Birungi ye yakoze kufumba enfumba eyasanyudde bannayuganda ne bavaawo nga buli omu amatidde. Poliisi ya Uganda yakutte omusosolooti n'emussa ku mpingu oluvannyuma n'emusindika wansi w'akabangali yaayo nga gye bassa ababbi n'emirambo ng'emuteebereza okuvugisa ekimama n'atomera omusirikale wa poliisi eyabadde ku road block. Omusasi waffe Fred Kafeero atuula ku lw'e Masaka, twagala otunnyonnyole ani abadde avuga motoka etomeddwa wa poliisi. Father Claudio Segonja w'ekikwe ky'ewayise mu Kampala kigambibwa nti abadde avuga motoka ey'ekika kya Ipsamo namba UAP 65 mu Nyabbi ng'agenda mu bitundu by'ekyamuli wa Masaka mu maka g'omugenzi Joseph Kiggundu okusabira emyoyo gy'abagenzi. Omusosolooti abaddemu yekka mu mmotoka? Mu mmotoka abaddemu n'abakyala abooluganda ng'abamu ku bano bw'alaba omugenzi Kiggundu nga yali bamutwala okukulembera ekitabiro kya misa kyokka bwe batuuse mu mugga Katonga ne beekanga emmotoka ebadde eyimiriziddwa abapoliisi okugikebera olwo eyaabwe n'eremerera omugoba waayo. Emmotoka y'Epsamu ebadde ku misinde eganya okusibirawo ate ng'omugoba waayo tayagala kutomera embadde masike kusigala nga gyolekeza ebbali gyasanze wa poliisi Hasani Watuke n'emuyola n'emukasuka mu mugga wansi ate n'emulubayo n'emunyigira mu mugga wansi gy'afiirire ng'alaajana bamuyambe wabula amangu ddala ng'akabenje kaakamala okugwawo Father Segonja asoose kulabibwako ng'afulumira ku ludda lwa ddereeva ye kyagambye nti akikoze mu bwangu ng'omusikawuto ayambe abalala abadde mu mmotoka y'emu ng'etandise okuka wansi mu mugga ekireetedde poliisi okukimuteekako nti abadde avuga. Bw'oyogeddemu ne Father abadde avuga emmotoka akugambye atya? Kakati mbadde nsikayo abantu abalaalidde wansi ne nfulumira mu luggi lwa payiroti wennyini kati musirikale azaaga nti nze mbadde nvuga. Poliisi mu Uganda erimu okubuusabuusa mbasosolooti oba ewakanya ebikolwa eby'ekisikawutu oba eby'okuyamba abantu nga bagudde ku kabenje? Father Segonja akanze kubuuzaako nti emmotoka eno si abadde agivuga wabula ebadde evugibwa mukyala gwagamba nti eprosinaga ow'ekibuli nga poliisi tebamuwulirizira kwe kumussaako empingu ne bamuyingiza wansi w'emitwe gy'akabangali ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi e Buwama. Father Segonja agamba si abadde avuga emmotoka ate babadduukirize bagamba ki? Bano bategeeza poliisi ndi Prosi olumaze okukola akabenje n'abuukira boodabooda n'adduka ate bo apoliisi abadde mu kifo kye kimubalumiriza nti Father Segonja y'abadde omugoba wa mmotoka eno. Poliisi egiye emmotoka zayo zonna okukolekera ekifo wagudde akabenje era omulamu gwa munnaye bagutadde mu mmotoka y'abalwadde ne batwalidde abamu ku basimatusi ate abalala ne batwalibwa ku kabangali yaayo. Akulira entambula y'ebidduka mu Mpigi Edison Tumwebaze ategeeza nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa Ipsam mu kuvugisa kimama n'atagoberera obupande bwa road block obadde ku luguudo. Mbadde Fred Kafeero ku lwa radio UCRG.
Poliisi y'omu kabuga Viersen akaliraanye ekibuga Dusseldorf ekiri mu bugwanjuba bwa German enoonya omutemu eyasse embwa 5 ng'azibaagako amaliba n'amala n'asalako n'amatu n'amala n'azisuula mu mugga. Abatuuze baasose kulaba 3 ku zo nga ziseeyeeza mu mugga Nies bwe baayise poliisi n'ezuula emirembe emirala 2 egy'embwa ezattiddwa mu ngeri y'emu. Newaakubadde nga wano mu German embwa zirina etteeka ez'okubeera ennambe era nga zambala omudaala oguliko erinnya lyazo, naye ku mulundi guno tewadde kalambe konna era kibadde kikyali kizibu okuzuula ani nannyini embwa zino. Ab'obuyinza baategeezezza nti eyabaaza embwa zino yazibaazizza bwegendereza era nga kirabika yabaddeko ebitundu eby'enjawulo bye yabadde ayagala ku mbwa zino. Y'omu ku b'obuyinza eyabadde ayogera eri bannamawulire yategeeza n'agamba nti ekikulu ekifaanana ng'ekyo kibadde kyaludde okubaawo mu German era ne bagamba nti omuntu eyalabika wa mutawaana nnyo waakolera ekifaanana bwe kityo ku mbwa wa ddembe okuba ng'asobola kikwane ku bantu. Muwuliriza amawulire okuva mu kibuga Munich ekya German era nga Bala Aloysius Muzeyi wa Kazi nze nkusomera amawulire gano. Poliisi y'omu kibuga Cologne yagudde ku byeneena bwe yakwatidde mu woteeri emu eri mu kibuga Cologne ekya German emisota 100 nga kuliko n'enfudu 7 awamu n'ebikere 20 nga bisangibwa mu woteeri emu awo mu kibuga Cologne. Omwogezi w'epoliisi agamba nti Abachina 3 be baakukusizza emisota egyo okugireeta mu woteeri badde basula nga bagijja mu China era omu ku bakozi ba woteeri yatemeza ku poliisi nejja nga afunyemu okubuusabuusaamu era okukakkana nga babakutte n'ebizibiti. Ab'obuyinza bagamba nti emisota gino gyonna gyasangiddwa nga gikyalimiramu naye nga tekinnaba kutegerekeka oba gy'emisota egigambibwa nti Abachina bagirya egigambibwa nti tegirina butwa. Wetwogerera ng'emisota, enfudu n'ebikere byatwaliddwa abazzu ya Cologne era nga Abachina 3 ababadde basibiddwa baateereddwa oluvannyuma lw'okuwaayo akakalu akatakka wansi wa mutwalo gwa oiro. Poliisi na buli kati ekyanoonyereza okuzuula engeri abasajja bano gye basobodde okukusa ebiwalula ebiramu okubiyisa ku bisaawe bya German okubiyingiza mu German. Wano mu German Semaka omugwenyufu eyazaala mu muwala we gwazaala abaana 3 abalema yasibiddwa mu kkomera emyaka 2 n'emyezi 8 olw'okwagala omuntu gw'alinako oluganda kyokka n'aggyibwako omusango gwa buliisamaanyi ogubadde gumugambibwa nti yagukola ku muwala we emirundi 500 nga takkiriza. Kaggwe Nsonyi ono atemera mu gy'obukulu 69 era ng'amanyiddwa nga Adolf ng'erinnya eddala lisirisiddwa na nnukuta B kigambibwa nti yayagala muwala we gwazaala n'amwebakako okumala emyaka egitunuukiriza mu 34. Renate B ngono ye muwala wa Kaggwe Nsonyi ono agamba nti kitaawe yatandika okumukwata ng'ali wakati w'emyaka 12 ne 13 era n'ayongera okuba naye okumala ddala emyaka 34. Abakugu mu kubalirira embeera z'abafumbo bagamba nti abafumbo okuba bonna okumala emyaka 34 nga basinzira ne ku kipimo ky'amaddu g'omusajja ge yalina ateekwa okuba nga yeebaka ne muwala we emirundi egitakka wansi wa 500. Omuwaabi wa gavumenti mu musango guno yabadde asaba Adolf asibwe emyaka 14 kyokka oludda olwolereza ne lukizuula era ne lumatiza omulamuzi nti omuntu yenna kizibu ddala okukola obwamuliisamaanyi ku muntu okumalira ddala emyaka 34. Renate agamba nti kitaawe yamukubanga era n'amutiisatiisa okumutta singa alimala n'akibuulirako omuntu yenna era yamukkaatiriza n'amugamba nti teyeeyibaala n'addukira awantu wonna kuba waakumunoonya amusangeyo amuttireeyo. Omuwala yaggumizza nti olunaku lwe baasooka okumukwata nnyina yaliwo ng'atemya bukofu era yabassa kasiiso. Kooti yafunyemu okubuusabuusa mu byayogeddwa omuwala oba ddala kituufu baakwata mukwate okumala ebbanga eryo lyonna. Kitaawe w'omuwala yakkiriza okwebaka ne muwala we emirundi egiwera era n'akakasa nti omuwala ye yali sitaani era kitaawe nga n'oluusi yamuwanga empeke ezimwebasa basobole okukola bye baakolanga ng'omusajja afuluuta. Omuwaabi wa gavumenti agamba nti Renate yazaalira kitaawe abaana 3 ng'omu yafiirawo ng'akyali muwere, omulala yakafa gye buvuddeko ate owookusatu ye yalama. Omusawo w'obwongo eyakebera Adolf B yamusanga nga mulamu tteke atalina kizibu kyonna ku bwongo bwe
kyokka n'alumiriza nti obugumu n'amaddu bye yali alina ku myaka 69 yali akyasobola bulungi okuddamu okukola bye yakola singa abeera afunye akisaako. Gye buvuddeko katono omu ku bajulizi okuva ku kyalo yawa obujulizi n'agamba nti omukwano gwa Adolf ne muwala we kibadde ekyama ekibadde kimanyiddwa abantu abatono ku kyalo baakaasangwawo kaawo kadda. Ebintu okusajjuka byabaawo nga Renate agezako okuwawaabira omusawo eyamuzaalisa omu ku baana be amalaafe eyajjayo obujulizi bwa DNA obwali buluma kitaawe. Mu mateeka ga German erinnya Adolf Hitler terikkirizibwa kutuumibwa muntu yenna azaaliddwa ku ttaka lya German, nga n'ensonga gye bawa nti amannya ago abagafuna batera okuba ebyeneena. Damumpulire abanoonya byakutwala, damumpulire olwanoonya byakutwala. Nga mmaliriza amawulire g'olwaliro luno, kambaddiremu nate emitwe gy'ebikulu ebibadde mu mawulire gano. Abayimbi Bannayuganda 3 baayugumiza ekibuga Munich ne bakireka nga kiyuguuma. Poliisi ya Uganda yakutte omusosolooti n'emussa ku mpingu oluvannyuma n'emusindika wansi w'akabangali yaayo nga gye bassa ababbi n'emirambo ng'emuteebereza okuvugisa ekimama n'atomera omusirikale wa poliisi eyabadde ku road block. Poliisi y'omu kabuga Viersen akaliraanye ekibuga Dusseldorf ekiri mu bugwanjuba bwa German enoonya omutemu eyasse embwa 5 ng'azibaagako amaliba n'amala n'asalako n'amatu n'amala n'azisuula mu mugga. Poliisi y'omu kibuga Cologne yagudde ku byeneena bwe yakwatidde mu woteeri emu eri mu kibuga Cologne ekya German emisota 100 nga kuliko n'enfudu 7 awamu n'ebikere 20 nga bisangibwa mu woteeri emu awo mu kibuga Cologne. Wano mu German Semaka omugwenyufu eyazaala muwala we gwazaala abaana 3 abalema yasibiddwa mu kkomera emyaka 2 n'emyezi 8 olw'okwagala omuntu gw'alinako oluganda, kyokka n'aggyibwako omusango gwa buliisamaanyi ogubadde gumugambibwa nti yagukola ku muwala we emirundi 500 nga takkiriza. Bannaffe amawulire gakomyawo. Mbadde Bale Aloysius muzeeyi wa Kaazi wano mu kibuga Munich. Mbaagaliza Christmas ey'essanyu n'omwaka omujja ogw'emirembe. Temuva ku Radio UCRG, radio y'Abannayuganda ebagatta wano mu Germany. Damumpulire abanoonya byakutwala, damumpulire olwanoonya byakutwala. Binoonya bikujjeko. MC Mozeso. Yeah. Happy New Year, baby. To all my boys in London. Still Uganda, baby. We represent. Mama Moose Boo. Mbagaliza omwaka ompya gubabeerere gwa ssanyu n'emirembe ebirooto byammwe bituukirire. Oguweddeko tegubadde mwangu nnyo, gubaddemu ebizibu bingi nnyo, fiiriddwa abakwano baffe. Ababadde n'ennaku gubadde muwanvu, ababadde n'essanyu gubadde mu mbeera ya nsi Mukama yagera. Nze nkuliddemu, ndabiddemu, njigiddemu, abantu b'ensi bakyusa kkala basinga abafeeke.